Ekitebe ky'omubaka wa Paapa mu Uganda kirina essanyu lingi nnyo okulangirira nti olwaleero nga 19 Apuli 2023 Kitaffe Omutukuvu Paapa Francis alonze Reverend Monsignor Lawrence Mukasa okubeera Bishop omupya ow'essaza lya Kasana Luweero. Ekitebe ky'omubaka wa Paapa mu Uganda kiyozaayoza nnyo era ne kikulisa nnyo omwepisikoopi omupya Reverend Monsignor Lawrence Mukasa wamu n'okumusabira omukisa mu buweereza bwe obupya. Ekitebe ky'omubaka wa Paapa mu Uganda era kyebaza nnyo Monsignor Francis Byambanga abadde akumye essaza lya Kasana Luweero okuba ng'ali mu 8 January omwaka oguwedde olw'omulimu gwakoze mu kiseera ng'essaza terinafunamu episikoopi. Essaza lya Kasana Luweero lyafuuka lyereere nga terina Bishop. Sabasumba Yesu, tubeti mufenda.